Kakati abavubuka abakyaza abawala nga mubajje ku street oba banneekolera jange ne mutabasasula kyekino ekibatuukako. Omuwala gw'olaba oyo yakyaziddwa ew'omuvubuka. Omuvubuka yamulonze kubo n'amukyaza n'amuleeta ewuwe beesanyuseemu. Kati we yatuuse ew'omuvubuka ne beesanyusa, abaasuze era beesanyusa nga omanyi abantu abakulu. Omuvubuka olwamaliriza okwesanyusa ng'alidde bulungi ebintu bya munne n'amuleka mu nnyumba n'amuddukako. Luweze olunaku lulamba omwana talaba ku muvubuka, teyamuwadde yadde n'ekikumi. Kati omuwala kyakoze alabye omuvubuka tatuuka, amukubidde essimu tezikyaliko, omuwala ayonoonye buli kimu ekibadde mu nnyumba. Akutte buli kyobadde omanyi ekibadde mu nnyumba y'omuvubuka n'akyayasayasa n'akyonoona, amasowaani agaasizza, obutandaalo bwonna abwasizza nga bw'olaba akatambi ako. Engato z'omuvubuka zonna zisazeesaze, engoye z'omuvubuka zonna zisazeesaze. Ye agamba omuvubuka ono ajja kuyiga okumubeerako n'amusulako ekiro kiramba n'amutuyanirako n'atamuwadde n'ekikumi, ajja kukoma ku ye okumanyiira. Omwana mulenzi akiguddeko. Kansooke nkutuuseeko akatambi k'omuwala ono okeerabireko olabe obusungu omuwala bwe yabadde nabo, kuba n'abantu ababadde bazze okutaakiriza ebintu by'omuvubuka nabo kyababuuseko ng'omuwala akutta akambe nga teri muntu ayinza kumusemberera. Sooka olaba akatambi k'omuwala ono, naye nkusaba vidiyo eno gimpe like. Bw'olikinga vidiyo kigimbako kuba ntayitambula ku sipiidi eya waggulu. Akatambi k'omuwala kaako. Era tugamugo era agenda jamulekera abantu ekinja agenda tekera wamma agenda ali ebyobwerere tali kiddira ati wamalekerawo akozeki jamulekerawo Kekyo kimayo. Ne dotala nemu. Dotala ngati oyo ebintu byoli. Ono musanga jo. Mama no usimu wabuli kwa zopiolona. Nyama kwasi wabulele. Wafuna silimo gera bera. Wamalekerawo tetukusaba. Akitabye nabi ati. Amuntu gwali bali baso. Ati ogwe ali yafuna ebisibu wa. Ati oyibage. Alifunide kuze. Yagenda kati tasala. Tasala ngati wamma tasala. Tasala. Kibinje bya wakati akamitwale emeka. Neka kwala kwe malayiyo. Ota mutasibine dikerawo. No, wakuze na ina kwa familia ne kwa wasera yasa binde male mbwa mu nyumba chato sasa kumanyira mala kansenyiyo. Sirika paka wala daja kuda mama kesi. Ati koma kweyo ebidalo biri. Obama obalirira byonna ebyali. Oyo mwala nga w'omulabye si girlfriend wa muvubuka oyo nti yazze mulabako nedda. Omwala yakyaziddwa omuvubuka yamulonze ekkubo, mu kumulonda ekkubo n'amuleeta ewaka ewuwe. Beesanyuseemu era ndowooza baateeseza ssente z'alina okumuwa. Bwe bamaze okuba nti bafuna akaseera akalungi, bamaze okwekola byonna bye baadde balina okwekola, omuvubuka n'amalamu omusubi. Omuvubuka yamazeemu obusubi, ekyobusiru yamukyazizza wuwe. Omuvubuka yatutta omuwala wuwe omuvubuka mu muzigo gwe, n'aleka omuwala mu nnyumba. Omuvubuka ye n'amalamu nakati tannalabika. Kati omuwala ye kye yakoze ng'alinda omuvubuka talabika, kamukubira amasimu tagakwata, omuwala kwe kusalawo naye asa buli kimu ng'alaba omuvubuka amumanyira bumanyizi. Wegamba omuwala agamba nti omuvubuka ono yalidde bya bwereere. So omuvubuka nga ye omuntu omunenya, ebiseera ebisinga kizibu nnyo okukyaza omuntu ewaka, naddala nga omuwala omulonze ku kkubo banneekolera jange. Ebintu bino oba olina okuba nti obisuubira. Omuntu atali girlfriend wo kimanye nti bw'oba omuteeseza nti olina kumuwa ssente ze bwe ziti, olina okuzimuwa, otherwise aba agenda kulabisa. Tubalabyeko bangi nga babalabisa. Olaba ne bw'omutwala mu loogi era akulabisa.
sabavubuka ekyo mulina okubanga ate mukimanyi nnyo ye lwaki oba oli ebintu by'obwereere bwe mba mwateesezza n'omuwala nga muteesezza nti ogenda muwa akasente ke ne bwe guba mutwalo oba mitwalo 2 oba 5 gikwate ogimuwe ogende kubanga olunaku gye lunaggwera gw'ogenda okuba nga gw'oli mu nsobi ne obanga ye yali mu nsobi omuwala naye abantu abagenda okukusanga bagenda kukutunulira nga ggwe ali mu nsobi okitegeera ne bwe ba poliisi ng'ezze teyinza kuwolereza ggwe muvubuka okitegeera ekintu ekyo so omuwala eyakutte ebintu by'omuvubuka n'obyasaayasa naawe nkunenya si bwe batu bebakwateeza ensonga nawankubadde oba n'obusungu bwo omuvubuka okulya n'akulekaawo naye wandibadde omulinda ne mutuula ne mubituulamu naye ate ebiseera ebisinga ensonga zino ziggwa bulungi kubanga abavubuka nabo beekyanga omuwala ayinza okuba nga mukakamu mugumiikiriza ate omuvubuka n'amukakanako n'amukuba kati wanze nange omuntu gwe nsalira omusanga mbula lwakuba nti nyinza ogusalira omuvubuka lwakuba nti n'omuwala ali mu nsobi okwasa ebintu by'omuvubuka n'ababadde bazze okutaakiriza kyabasusewo nga balaba omuwala mukambwe ennyo omuwala mu settlements yagambye nti n'ewaka waabwe yavaayo yasiza buli kimu so tewali kyebagenda kumugamba nti tagenda kuwaasa bintu bya muvubuka ono yakutte engato z'omuvubuka n'azisalaasala n'akwata amasowaani n'agayasaayasa n'akwata obutandalo n'abwasa n'akwata engoye z'omuvubuka empale buli kimu zonna n'abisalaasala ate n'asigala ng'akugamba nti ayagala ssente ze akyazibanja so abavubuka muyigire nnyo ku mbeera z'abannammwe kizibu nnyo okuleeta neekolera gyange ewaka n'atakuswaza oba n'atakulabisa kale ne bw'oba omuwadde ssente ze era asobola okubaako ekintu kyakuteekako poliisi bw'enajja n'abatuuze bwe banajja omuvubuka yali mu nsobi 100% yali mu nsobi kubanga omuwala bajja mufe balinga naye nga gwe sooka otunudde omuwala kyeyakoze ewaka w'omuvubuka gwe sooka olaba ebintu bye yayonoonye ne bwaba bateesezza emitwalo 5 ebintu bye yayonoonye bigula emitwalo 5 ebintu bye yayonoonye bigula emitwalo 5 ne bwe giba mitwalo 10 ate nga tegisobola kubanga gyaweze nga gye bateesezza naye gwe obalaba ebintu bye yayonoonye omuwala bigula ezo ssente so abavubuka mwebeereremu ku bawala bemukyaza mukyaza bamawaya mulonda bamawaya kati laba omuwala kyeyakoze ewaka w'omuvubuka byebyo ebiriko eyo sayidi